Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okwaniriza gwe omulabi waffe wa programu eno manya bino era nenkwebaza okubeera nti oli naffe. Weekend ekuyisizza etya? Wiiki yo etambudde etya? Abantu abamu enkuba etonnya, ekyo kyo kikakafu kati nti ebitundu ebisinga mu ggwanga enkuba etonnya. Abatannaba kugifuna mukyali batono ddala. Nolwekyo nkisuubira okuba nti abasinga muva mu nnimiro, abali mu bitundu wosobola okubaako ne wootema. Nammwe abali mu bibuga weekend ng'olina wosobola okutuukako n'obaga nti muteekeyo kino. Nsuubira okubeera nti era weekend egenza okuba ng'ewunzika mu ssaawa zino olina gy'ova, olina b'olengeddeko naawe atalina waatema. Laba nti abantu basobola okwogera nabo obagamba nti abaaye kiki mwetaaga, kiro za bijanjaalo 10 ziweereze. Ne oba ggwe nga tolina wootema ojja kuba olina kyoyambye, kubanga ekyeya kyo kitukoze bubi era gye kitutwadde mulabyeyo. Programu eyitibwa manya bino, nze Twaha Mukiibe naye nga mbeera ne Haji Kateregga Musaazi wamu ne Siraje Lubwama nga tutunuulira ebyo ebyaliwo, okweyongera okwejjukanya n'okwongera okuyiga, kubanga tumanyi bulungi nti bye tumanyi birabika nti bitono ku bye tulina okumanya. Kamba bawe babalamuseeko ate programu nayo egende mu maaso. Haji, kantandike naawe. Tamusa kuba tulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukuumye okuva ku Sanderi okutuuka kweno nga tukyali balamu. Njozaayo z'abalina bye bafunye n'ensaasira abafiiriddwa, ab'ennyumba ya mukulu Mayanja Nkanji twamwogerako wano juzi, gwe baaziise juzi ku Lwokutaano. Tusaba Mukama abagumye. Ninamu akakwate n'ab'omutima nti mu ntalo z'e Ssekabaka Jjunju ne Ssemakookiro ab'omutuba gwaffe ogwa Kateregga Lugume Bukakkata beekweka, abamu ne beekweka mu mpologoma, abalala ne beekweka mu ngabi, abalala ne beekweka mu mutima. Newankubadde ku Ssekabaka twavaayo naye abamu baasigalayo. Kati bw'olaba muganda wange ssentebe w'Erusi 5 Bukomansimbi Haji Muhammad Kateregga y'omu ku baalemerayo mu mpologoma nti bo tebalina gavaayo, bamanyiddeyo. Kati bwe ndaba nga Bankanji, bwe ndaba nga Bamayiga ab'omutima bandowooza nti oba baali baganda baffe ne balemerayo oba bo ba mutima origino. So awo wabadde kabadde katukwatako, ate nange nga nkulira olunyiriri lw'amakaato luli awo Kisawo kumpi ne we mwamuziise ssebo. Saasobodde kubeera mu kuziika nadde nnina ebyenjawulo byendiko mu Kampala ebitalekeka. Naye ekyokuyiga kye tuyigamu nti bannaffe ab'embalala bo basigala n'amagulu 2 naye ab'e Masaka bwe tujja e Kampala tuggweerayo ddala. Abatulaba yonna gye muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu anna Muhammad amma ba'd. Abafuniddemu ebizibu okuva lwe twasinkana mwekwase Katonda, n'abafuniddemu bangi mwongere okumwebaza. Mwana wattu ogenze n'oyogera Haji ku mukadde waffe Nkanji nonzijukiza jjo twabadde mu kuziika naye bingi ebyabaddeyo. Naye kikuno kye nasanyukidde nti gavumenti buli muntu yenna akwatibwako yasitukiddemu era yalabise buli omu yazze. Gavumenti yakiikiriddwa bulungi nnyo. Bukyanga w'ekitiibwa afa Mayanja Nkanji okuva ku bbalaza ennaku ezo zonna, Mengo yakiikiriddwa bulungi nnyo. Katikkiro yabaddeyo, ate Katikkiro kasita abeerayo tuba tetukyabuuza mulala, tukira nti ne Kabaka obubaka yabuweereza. Naye ate n'okusaidi mu kuziika Vice President yabaddeyo, naye ate Vice President wadde tujja naye ne mu church yaliyo. Naye ate President yasituka n'agenda mu maka okusatu alaga nti ajja kusobola kuziika, naye n'ateekako ekimuli n'atuuka n'awaka n'ayogera ne family n'atunako ne mu kyenyi ky'abaana. Ekyo kyansanyusizza nnyo nti gavumenti ate State House neesasulira buli kimu kyonna okuva ddala mu ddwaliro gye yafiira. Ndoza bataddeyo miliyoni 21 n'ebirala byonna
nolwekyo ekyo kyatusanyusiza. Ekyo kyabadde kirungi okujjako katono nnyo nti kyenjagala okuddamu okunoganya nti ekintu nkanyinze kulwanga kyendaba nga kyanjawulo ku balala bonna ebirala byonna byogeddwa naye mu kinaana yeyekka eyayimirirawo oga nti federo enfuga eya federo yisa ndi era ffe abaali batamanyi federo nkangi yagitusomesa mu kinaana n'obwakabaka ng'aga nti waliwo essuubi ndi buliddawo abo bonna DP UPC ani teri yali abyogerako ebyo omulala eyasomesanga abantu n'abasomesa political economy n'abasomesa ekintabuli yali Yoweri Museveni. So Mayanja Nkangi ne Museveni mu kinaana balina ekifo kyabwe ate Katonda n'abayamba ne batuuka mu buyinza ebimu ku bye baali basomesa ne babissa mu nkola ebirala tukyabibabanja. Njagala tugende mu puroguramu yaffe nga balina okuba abalabi baffe wiiki ewedde twabagamba nti tugenda kutambulira ku kwambala ensonga y'okwambala nga tutunuulira okwambala kuno kwavaawa kubanga tukuba tooki mu ebyo ebyaliwo emabega ffenna abaliwo kubanga olwaleero bw'otunuulira bannayuganda abalinga abawangadde ennyo bali myaka 10 teri yasukka 10 naye ate era abagoberera ensonga bali mu 9 8 nakukka wansi. Nolwekyo bannayuganda abaliwo abasinga ffenna kye twalabako kitono naye ate twagala okutunuulira ebyafaayo biraga okwambala kuno kwatandikirawo kwajja kutya omuntu okusigala ng'ayambala nga bwe nnyambala ennyambala ez'enjawulo. Njagala Haji Noza ntandike naawe. Bw'okuba ttooki mu byawandiikibwa omuntu yajja atya okubeera nti ateekako engoye ezizze zikyuka n'okubeera nti kati tutuuka mu level we tuli. Era omuntu nga bwe tubadde tumwogerako mu nkyukakyuka zazze nazo n'okwambala kubaddemu. Bwe tulaba omuntu oli eyali yakava mu nkoba amazike n'enkima n'ebisodde yali tayambala naye yalina ebyoya ku mubiri gwe ebyali bimubugumya nga teyeetaaga kwambala. Omuntu oyo yalyanga ennyama embisi, yasulanga mu mpuku ne mu matabi g'emiti, yali tasobola kwambala era yali tayinza kirowooza. Naye omuntu yakufuna enkyukakyuka sinziggu lwe yazuula omuliro. Omuntu lwe yazuula omuliro yawangula buli kimu. Luli yagigisanga biti olwo n'atandika okufukuta amatale n'atandika okukola ebyuma. Teri nkyukakyuka zaabadde mu nsi muno mu bulamu bw'omuntu mu lujegere lw'obulamu bw'omuntu kwenkana lwe yazuula omuki lwe yazuula omuliro. Kaakati olwo n'atandika okutta ensolo mu ngeri gye yabanga ayagadde ng'asobola okuweesa amafumu ng'asobola okuweesa obusaale. N'atandika okwambalanga amaliba gaaki g'ensolo. Olwo omuntu n'atandikizanga okwambala naye awamu yagambalanga mu sizoni ey'obutiti nga mu Bulaaya mu sizoni ey'obutiti nga tayinza kumalako nga teyeebisse oba nga tayambadde. Naye awalala mu mbeera ey'ebbugumu ng'eno mu Afirika era yasigala tayambala oba kwesibako kakete. Ate ekyo oli ayinza okukirowooza nti kyadda nnyo. Si nnyo twalanga kuba tubadde twogera nnyo ono ku story ya Kintu. Nga tetunagenda ku story ya Kintu wano tulaba abalasangeye tulwaki bali babayisita abalasangeye kubanga abaalasanga engeye engeyo girasa na kasaale ne bazijjangako amaliba ge baayambalanga. Okulasa engeye kisolo ekisolo kiba kiddira kifaananamu ng'enkima ndoza kirimu bulijjo empulira okulasa engeye ngamba nti kwe kwogera emboozi negwa amakerenda. Era bw'ogendako eno gye baayitanga Zuka tugiyita tutya World Center Entebbe engeyo gye zisangayo ziri mu famire ya nkima. Kaakati ezo ze baayambalanga wano nga ge maliba ge baasinganga okwambala wano yadde gaalimu abakungu ndowooza okusinziira ku MB Nsimbi mu katabo wa Gumbulizi alaga nga
gaali mu class gana amaliba ga bulijjo ag'ensolo eza bulijjo n'ente n'endala abakopi ge bayambalanga agenge ago gayambalanga baki bakungu kakati kintu wajjira nga tuli bwetuto naye nga n'abamu tebambala era wano waliwo enjogera egamba nti obusujju bukira obutambala kyali nti obusujju bukira obutambala kubanga kintu yakuba obutayambala lugoye nga kyategeeza era erinnya obutambala kweriva era Ssekabaka kintu akuba olubiri lwe ebukesa ebukesa sabonze waffe ku kyalo ekyo ow'omugenzi Asumani Mwanda Gumusiriza Tabula yazaala Sheikh Zaidi Mugenyi asooka jjajjange kati ku kyalo ekyo n'abengo bayinako Muteesa Asira ayinako ndowooza ekiggwa ye yasigalawo kuba Muteesa Asira yali mutabani wa Kintu kati Kintu bw'akuba olubiri awo ate n'akyuka n'alengera ng'ebusujju walungi busujju ne butambalo banneyiba kati kwe kusalawo okugenda emagonga ebusujju ennono gye yamalira bw'atuuka eri n'aga nti obusujju bukira obutambala kwegamba abeeno kati gye tuyita butambala bo baali tebambalirako ddala naye busujju ebusujju abasanga baddira ebikoola eby'ensujju ne babyebikkako nti obusujju bukira obutambala obukoola bw'ensujju oluvannyuma agaafuuka amannya kiki kye tujja mu ngeri eyo nti n'emyaka nga 100 emabega ne wano mu Buganda waliwo abantu nga beeyisa nga bwe tulaba Abakalamojja nga tebambalirako ddala era ekyo kyojjoomu kaakati ate ku abawandiisi bajja ne baga nti abachwezi be bajja n'okukomaga naye ekyo si kituufu Abangereza oba Abazungu abasooka okuwandika ebyafaayo byaffe baali balowooza nti eno Black Africa pure ffe bakaddugala Muteesenda tetulinayo kya bugunjufu kye tusobola kwekolera so buli lwolabawo ekintu nga kiri significant ekyo waakiri bakikoppa Misiri oba baava nakyo Isirairi oba Buwarabu kati kye baava balowooza nti abachwezi abalabika nti baava sayidi eri naye ng'okkomaga ku Ssekabaka Kimera omusajja ow'obutikondoza baali bamuyita Buyungo bwe mba seerabidde Buyungo bwavumbulira okukomaga era okukomaga okwo singa Abamisiri be baakuleeta manya abachwezi kwandibunye Great Lakes region yonna abachwezi gye baabona naye okulaba nti okukomaga kwasinga kubeera mu Buganda Abazungu we bajjiranga mu Busoga ne Bunyoro nga n'embugo za ttunzi mu West Nile ng'abagagga n'abaami n'abataka mu West Nile okulaba nti oli musajja w'amaanyi ng'oteeka okuba nga olagiriza olubuga e Buganda so olubugo lwateekawo enkyukakyuka njagala nzooke nzireko eri Sajjiro Bwama wano okusinga buli lwojja mu Buganda otandika okuwulira engero nga bwagambye engero ezikwata ku kwambala ebitundu ebirala by'omu Uganda byabeeranga biteba East Africa oba Africa twalina engoye zaffe nga Buganda nga tutandise okutegeera okwambala ndowooza zinakula ntegeera nga ndaba embugo nga tonatuuka ku mbugo nga sinatuuka ku mbugo bwabangayo era obukete Kateregga bwayogeddeko wabeerangawo ddala abatambala naye kati bwe twava mu ekyo nebasigala abaasigaza obukete ng'ennono yaabwe ebagamba kwambala ki bwe batyo sayidi z'Ekaramoja newabeerangawo buli kitundu kyagenda kidevelopinga nga kirina eri abeesuulira eri aba wano mu Buganda wetuze tukula tugenze tutandika kufuna gomesi makanzu naye ate tusooke tuddeyo eko emabega okusukka myaka 14 ojja kusanga Abawarabu nga bayambalanga ennyambala buli omu gyakola ki gyayambala balanga bambala bikweya nga abagole amateeka g'eddiini gajja gaddawo nabbi n'abagamba sallallahu alaihi wasallam nti mwambale abasajja enkutu oba ekanzu oba essaati n'empale naye
n'agenda ng'ateekamu buli lunaku ng'afuna ebiripya byeyakyusa okusinziira ku bubaka bwe yafunanga paka we yatuuka ku kiseera n'aga nti abakazi mwambalenga siriki mwambale naye abasajja tebazambala, abaami mwambale engoye zembagambye naye temuzikweya, ate abaami n'aga nti temwambalanga engoye za yero. Era lumu nabbi waliwo sahaba yaleeta siriki ewa nabbi n'agimuwanga ekitabo n'aga neyanziza naye gitwalire mukazi wo, nga kitegeeza omusajja takola ki tajambala. Kati engoye zagenda zijja ne zitandika okuba ez'omugaso ku muntu omulamu n'afudde, omulamu era nga bamuzinga muki mu ngoye nga tebannamuteeka mu kabuga afudde. Ekiseera kyatuuka nga n'engoye bwe zibula okutiisa okuziika obwere nga mu lutalo naddala baba baziteekangako essubi ne balikola ki ne bamuziika. Kitegeeza olugoye lwaki lwa mugaso. Kati gayogedde ku maliba, amaliba ndowooza galudde nnyo wano nga gogyeko eri gye gaava. Natandika okutegeera nga nina jjajjange awo Emmansa mu Bugerere nga bamuyita Musa Mbalayo azaala maama, nakati akyasuubula maliba, namusanga asuubula maliba agaleeta eno mu tawuni naye nga simanyi wa gyagaleeta. Lumu nenfuna omukisa nenfuna omutunzi waago omulungi Hasani Basajja balaba, nemugaa nti wayi gwe sente ozijja wananga nti mu maliba muno nemuwa maliba gano age jjajjange yagatunda nga teyegaggawala gwofu kyava mpa tesiti nampa ennaku 3 nkomewo mubuulire byenzudde. Naba agenda mu tawuni buli bantu 10 baliraako abali mu ngatto obateeke bokka, buli bantu 10 baliraako abambadde emisipi, buli bantu 10 baliraako abalina ensawo nenkomawo naye nga average ndi mu 9 mu kyavanga nti bono bwe bugagga bwe nina amaliba ago golaba. Naye yongera nambuulira omugaso gw'ente na biki ng'ogyeko amaliba nanga nti tewali kintu kyonna ku nte kitalina mugaso nga n'obuso obukoze eki obutaddemu n'amayembe ge batalya. Kaakati engoye ezo zino zetuze tulaba kati tulina emisono gya mirundi mingi nnyo. Abamu bambala engoye okusinziira ku kkala, nosanga abaddipi nga baga nti fe twambala green naye ng'eriyo n'abaza. Waliwo abakyaki abaga nti twambala papu, waliwo kyaki endala nti twambala yero, nobaba balina nti fe twambala yero, aba FDC twambala bulu, eriyo abakakobe. Naye generally olugoye lwakolebwa kubikka mubiri ng'ogyeko ebifo ebitebeereka oluusi ng'amaaso n'emikono. Bw'obadde oyogera olina woyogeredde ku colors, sikutegedde bulungi. Yero obadde otegeeza ki? Buli muntu ayambala okusinziira ku kala emusanyusa. Ogambye nti kala eya yero yaggyibwamu. Nabbi yagamba abasajja temwambalanga olugoye olwa yero. Naye ate nakkiriza yagamba yero ba yabagaana siriki. Yabagaana yero n'abagamba nti temwambalanga ne siriki. Siriki kala yonna. Kateregabira mu yero. N'agamba siriki kala yonna. Naye ate abakyala siriki yagikola ki? Yagibakkiriza. Abasajja n'abagamba nti mwambalanga engoye zammwe ezikweya. Ne muli baddembe okwambala yero enkutu naye omulembe gugenze gukula oyinza okusanga enkutu tekunyumira ng'ogize ku buko. Noyambala ekirala kanzu. Kakiko oyagala okuyisa nga tetunagenda kuwummulamu? First of all kwekyo kyennyini ekyenkutu nti obuzibu obuliwo obusangiddwa mu bavubuka okubasiba ennyo nnappi nga bato n'obuwale buno obw'omundu obubakwata birina ebizibu byabwo. So sunna ya nabbi ey'enkutu yali nkulu nnyo n'ebyobulamu. Naye ndowooza simanyi bwe tunaddayo okuva ku mbugo ne ku kanzu, ndowooza katumale genda tukomewo. Katumulemu katono tukomewo tutunuulye tulabe actually Kateregga Siraji Lwama ayogedde ku nsonga y'okuleeta ennyambala eyo ey'amakanzu na biki engeri gyesikirwa embugo ziri. Katudde.
omulabe waffe kulikayo mukumulamu era tukyagera maaso ne pulogulaamu yaffe manya bino ekitudde ekisooka okiwulire twogera ku nyambala wa gyeva era newe tuli kati okutuuka leero Haji bwabadde tubadde tuwummula ogedde ku kyokuwummula naye ate wali wabadde onnyonnyola wakomye ku nsonga y'okuva ku nkutu ne tuleetamu embugo abantu batandika okukomaga embugo naye olina ekintu kyondeetedde kye neewonyeza kuba nze ndowooza nti Abaganda okuva edda nedda twali twambala Abaganda tebabeerangako bwereere ebyafaayo bitulaga nti waliwo we twabeera nga naffe tetwambala okufaanana ng'abantu abalala bonna nkulaza kintu yaliwo emyaka nga 13 emabega engeri gye yasengukamu okuva ebutambala okugenda ebusujju ate tetwali mu isolation wano ffe ng'Abaganda Abaganda n'Abanyoro n'Abasoga n'Abanyankole era kumpi babeeranga bali nga tomazeeyo entire abantu group yokkaawo the prejudice zino zebessaamu na buli omu okweraga nti yeeyawula nnyo ku munne n'enjawulo yaabwe ntono kaakati bw'onaalaba nga ne mu ankole nga abayima nze weneetegerereza nga bwe tugenda okwesera okunywa esente nga omusajja nga akamu n'asena amazzi okugassa mu kyesero ente mwe zinywera tubuyita bwato ndowooza oba ekyesero nga tewaliiwo bakazi nga tuli basajja ffekka ng'omusajja abaayo n'obuzibu okuba nga enkutu yagigyemu n'omunagiro ng'ali bwereere era n'amala n'anaaba wali banga basajja bayingi buli bamalwa okwesera banaaba nga waliwo ffe batabani be ngamba abaana abalenzi nga tekiwulira ebyo byenjogerako bya myaka gya 7 kati kyoyogerako kati tekiriyo naye nkirabyeko wenetegerereza omwezi oguwedde kyoyogerako nakirabika Kalamoja nali Moroto n'entambula nakapiripiriti ebyo bikyaliyo era bo babeera n'ente zaabwe era enkutu eyo bwagira agiteeka wali n'agenda n'okunaaba nga bali mu nte zaabwe Nkulupulukola era lumu yali ajustifying ekintu ekyo n'agamba nti bo yekibayamba babeera mu kiraalo ekyo ne bw'oba wafunye obulwadde naddala ng'obw'ebitundu ebyekyama bakumanya ti ono alabika yafunye kabootongo ono alabika yafunye ekinanansi obutafaanana ate eno mubambala omuntu gyex kati ono yafunye ekinanansi katuleebe tukigira ki katukirabe bwe tukijjanjaba yali agezaako okulaga ekintu kyabwe naye kyambadde ngezaako kugamba nti bannaffe eneteeso abayimeeri nabo nga bambala maliba eteeso awo wonna nga bambala maliba omuzungu wajjidde ng'olubugo lutandise okutambula nga n'abakungu ab'omu mawanga ag'omuliraano nabo balwambala bannaffe Bunyoro nabo nga balwambala ddala era mu ku nsonga ezawanguza Buddu kubanga waliyo emituba mingi nga Buganda emanyi kijja giyamba okwongera okufuna embuga ez'okwambala wano n'ez'okutunda ki waliwo ne Kabaka ndowooza oba yali Kabaka Kyabaggu yalagira abantu basimbe emituba mingi abantu basobole okufuna ebyokweyalira n'ebyokwebikka n'ebyokwambala naye abazungu batukotogera ndowooza nali twakyogerako nti bwe bajja wano ne basanga nga tulina ekyama eky'okujja engoye mu bikuta by'emiti tebaatuyambako okukola risaaki yenna kikulaakulanya bakitujjako bujja ne batutwala ku Pamba kubanga engoye zeewaabwe e Lancashire kaakati ate ne gavumenti zaffe ezeefuga nazo ne ziragajjalira olubugo kati waffe mu basiraamu olubugo ne balulabira ddala ng'ekyekisamize ng'ekya abafu bali abatali basiraamu ate ne bannaffe bali abagoberezi ba Kristo nabo ne bakikuumira mu kyakuziikamu buziisi kaakati jjo ly'abalamu nga batandise okugenda South Korea ne Japan batandika okukola research mu lubugo ne mu byayi naye bakolemu ebikooyi ennaku zino olabalabamu improvement ekolebwa naye si ye level eri serious ku muntu ategeka okufuula olubugo
olugoye olwambalwa mu Uganda yonna n'ebweru omuntu asuubira okukola ekkolero bino byakusaaga mu busaazi ebitenjitenji ebikolwamu abalambuzi okugulako kimu oba bibiri no tewannabaawo seriousness. Kakati Abawarabu baali temannatuuka wano n'Abaswayiri ebintu byabwe ne bitandiikiriza okujja ku Ssekabaka Jjunju ku Jjunju oba ku Ssemakookiro ku bombi ekikompe n'essowaani byatuuka. Sigamba nti ebyo bye byali bisoose okusinziira ku Pulezidenti Museveni eri ewaffe ebigo bya mugenyi mu mawogola wasiŋŋaanibwayo ensimbi coins ezaakozesebwanga mu Mesopotamia Iraq ey'edda. Tetumanyi ngeri gye zaatuukayo oba abachwezi bali bwe baali bava eyo mu Ethiopia be bajja nazo oba naye eza isolated cases. Naye ku Ssemakookiro ebikompe n'essowaani ne bitandika okujja. We twatuukira mu mwaka gwa 1844 ng'Omwarabu Ahmad bin Ibrahim atuuse mu lubiri lwa Kabaka Ssuuna Wamala. Ebimu ku bintu bye baaleetanga mwalimu engoye, emmundu, amasasi, engaga, endabirwamu era Kabaka Ssuuna yalamula okuva nga mu 1820 okutuuka mu 1856. Kakati ate Kabaka Mukaabya Muteesa Walugembe w'Olubereberye ye bwajja yasanga obusiraamu bukwatidde ddala akati mu lubiri ate ye n'ayambala n'amakanzu ag'Ekiwarabu ago n'ag'Ekiswayiri. Ate ne bannaffe abaava e Khartoum ne Sudan nabo ne baleeta era okusiba ekitambaala kuno baseeka baffe bano obumulembe guno bwe batasibye ekitambaala seekani gwenda nzo seeka nkangi baseeka abakadde badde basiba ebitambaala ekyo bw'oyita Sudan olabira ddala we bakigira ki ekirabika gye twakijja ne Supreme Mufti Kayongo ebbanga lye lyonna yali mu line eyo. Omulabi waffe programu eno eyitibwa Manya Bino. Nolwekyo mbeera n'abantu bano ngerawo balaba bakugu era banoonyereza kubanga be bantu babadde mu mawulire ekitegeeza kunoonyereza na kumanya. Bonna Siraaji Lubwama, Katerega Musaazi, nze Twaha Mukiibi. Tukyeyongera njagala ngende ewa Siraaji Lubwama. Mbadde njagala oyingirire ku nsonga ey'okwambala. Abawarabu bajja wano. Ono yagambye nti ennyambala eno gye baaleeta simanyi lwaki tekyusibwamu ey'okubeera nga omusajja yeetaaya ekuta. Njawulo ki eyali eriwo era abantu abasangibwa wano lwaki bagyagala ne batandika okudibya ennyambala ey'olubugo? Okutwalira wamu okwambala ekimu ku byaleeta okwambala kujjawo nsonyi, okukwatibwa nsonyi omuntu abune. Ekyokubiri kwali kwambala mu nsinza buli muntu gy'asinzaamu ey'enjawulo. Bodda kufa Abasiraamu engoye zaali ntono nnyo e Makka oba e Madiina nga Nabbi akyaliwo era baatuuka ekiseera nga bazijja wa bunaayira ne bazongerako. Kati bwe bazireeta ng'abamu baavu nga wano we tubeera nga tebamanya ng'omwami bw'amala okusaala atajjamu olugoye n'aluwa mukyala we naye asokole ki asa kitegeeza ndi mu maaso ga Katonda olugoye kintu kiki kikulu. Ne wano okulaba omuntu yeeyambudde owulira nga weesisuwadde. Dr. Stella yakikolako e Makerere, yadasuubiza kikolako wiiki eno gye tumalako ekibuli n'atakikola. Naye jjo waliwo omukyala yagezezaako kikola wali ku Ham Towers ng'agala kweyambula babba emaali ye na biki na biki. Omupoliisi omukyala munne n'amuzzaako bulawuzi yadde atandisa n'okusindika engoye wansi. Kitegeeza nti kati olugoye kintu kya mugaso nnyo. Naye obuzibu bwe tuli nti engoye z'Abawarabu ezajja muno zetusaana okwambala eziva mu misenda zetusaana okwambala nga bwe nkugamba nti buli muntu yalina engoye ze z'ayagala.
ate buli nsi yatuuka ekiseera nga eyagala kumaketinga ezaabwe. Olubugo ewaffe wano lwali ng'ogyeko okufuba ng'essuuka ng'olugoye environmentally twali tukuuma obutonde nga omuntu aba n'ennimiro n'emiti egy'emituba ng'emwanyi n'ebitooke bidduka emisinde okufuna ku musana waggulu nebigimukira mu mituba ate nga bwafunamu ebigimusa ebyamakoola nga bwafunamu n'embugo ne tubeerawo. Of course tebinnafa nnyo lwakubanga nga Katerega bagambye nti byagenda nnyo kati biri nnyo mu bafu naye biyondi Buganda okuziika abantu mu bafu bagenze bamodernizinga nti kati tumwambaze ne ku suuti tumwambaze oba ekkanzu tumuteeke ne mu keesi generally era kuba kwambala osigala otunuulira ennyambala yokka kati etuuse okutuleetera ebizibu. Tuteekwa kwambala tutya kibola nti ku mirimu abagenzi bagunjuka baga nti kati waliwo dressing code olina okwambala ettaayi olina okwambala ekkanzu asiramu baga nti bw'otayambala kanzu oba tobunye. Katonda yatuwa option okugyambala ekkanzu okwambala empale oba ekikooyi bodda ku nappi. Of course nappi Abaganda wano bakizuula nti abaana abalenzi bakosebwa nnyo ng'omusibye nappi ebbanga ddene. Simanyi kiri ku bawala naye at least abalenzi nappi bazibakugira baga nti okujjako ng'ogenda kukyala teweeberekera woogera ogijjamu. Naye kati nga we tuli ku kaseera ekyenkuba nappi zitunda nnyo baagala nnyo basabika baleme kubasumbuwa naye nga ekituufu kiri nti ezo nazo nappi nazo ngoyi. Enkofiira nazo ngoyi. Tulina enkofiira zino ezaava mu Muwarabu, tulina enkofiira Sepeo ngeza President Museveni, tulina enkofiira ez'abatiini zibateekera neene emabega nga ziriko akasaasi. Ebyo byonna kukola ki naye kati mwajjamu ne malidaadi ti engoye waliwo abataagala ngato manya zibikka bigere nga bambala nsonsekamu engato nazo ngoye nakyo kyambalo, empale kyambalo, kanzu kyambalo. Ekanzu waliwo ezaffe zino eza Buganda ez'omuleera tulina ez'obuwarabu. Ndabanga sinnafunawo njawulo nti bw'oyambala eno ey'omuleera n'osala tetuuka ti bw'oyambala ey'awarabu nti bw'oyambala empale n'ekkanzu ng'obunye bulungi sala tetuuka. Era nali nsoma ku byafaayo nga baga nti abakyala ekibabeeza emabega w'abasajja nti bwe mukutama bwe muti mwenna teri kati bayongerako ne kateni jesira bawe mu byafaayo mu muzikiti ate bwe nagenda mu America nasanga abakyala abo basalira mu kalina abaami wansi naye nga tebaagala mwami abe oba mpale ya musajja yabise atunuulira obwereere bwe kuba ne mu Busiraamu baga nti omusajja atateekwa kutunuulira na bwereere bwa musajja munne ne bwe muba munaaba. Ekyomukazi sinnakizuula naye nga obwere bw'otunuulira bwa mukazi aba mukazi wo atakuzira akuzira. So okwambala kuno kugazi nnyo 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 nga kugenda buli bbanga kweyongerako okusinziira ku nsi nga bwetunuulira oba nga bwebeeyagala. Katerega Musaazi tutunuulira tulaba olubugo buli lwe bayogera ku lubugo bayogera ku kukomaga. Bayogera olubugo balukwanaganya na Buganda naye bw'otunuulira ebitundu ebirala juzi nali e Congo naye nga nayo baziika mu lubugo. Na wano mu Uganda ebitundu ebitali bya Buganda biziika mu lubugo. Abantu bano tebaali tebakomaga okuva edda bakisika busisi era kakati olwaleero batuuka ogamba nti kufuna mbugo zino bazikimaya wano. Nga bwe nkugambye nti nno abazungu we bajjira okusinziira ku Professor Samuel Kalugire mu A History of Uganda 1979 ekitundu nga West Nile ekikyali Congo embugo zaali zimaze okutuukayo. Bw'olaba bano abatwalayo eddiini e Congo yani omusajja gwe twogerako ennyo mu kanisa ya Uganda
kiva e Bulaaya bateekwa okuba nga ne buwangwa tebatwalayo njiri naye n'obuwangwa babutwalirako. Bwotwala Basemeyi Kakungulu abali mu Eastern Uganda, omukulu wawo oli yaŋŋamba nti kitaabwe yali mukadde wa kkanisa mu buvanjuba bwa Uganda ne mu bugwanjuba bwa Kenya, nga tamanyi nti essaala etasomeddwa mu Luganda etuuka. Golowooza Abaganda yali abagyeko Luganda lwokka, alina okuba nga yabagyeko ebirala bingi. Ebitundu ga Karagwe, Kiziba, Buzinza, Bukerebwe, era bw'ogendayo bwe bataga ntwava Buganda baga twava Bunyoro, bwe bataga ntwava Bunyoro baga twava Nkoli oba Tooro. So ekyo kiba tekyewuunyisa n'akatono okuba bwe kityo. Naye kwegamba Omwarabu bw'ajja n'ekkanzu, ekkanzu nga bwe tuzirabye okuva e Zanzibar, ekkanzu ez'e Sudan, ekkanzu ez'e Misiri, Omuganda naye teyatuulira awo. Yakonkuretizinga yakolamu eyiye eŋŋanda mu Lubugo. Tuvudde mu Lubugo tugenze mu kkanzu. Ekkanzu Yesu omuleera ow'Oman Zanzibar naye yalina omuleera, naye ono n'akola omuleera ogugwe kati oguli standard nga bw'ogulaba, ng'eyo tekyali kkanzu Nswayiri, tekyali kkanzu Nsiraamu, agyongeddeko kkanzu ŋŋanda. N'akoppako n'ekirala ky'ekkooti. Ekkooti eyinza okuba nga okusinga ate yali ya muzungu. Omuzungu ye gy'ayambalira essuuti ye ng'ekkooti agyambalira ku mpale ng'akubye ekikalu. Ye Omuganda ekkooti agiteeka ku kkanzu. Era Omuganda akoppa Omwarabu. Kanzu ye yagireeta nkalu. Ye n'agiteekako omuleera. Naye eri jjubba Omuwarabu era gye yagirako. Omuganda teyagisuulira ddala, yagikolamu busuuti ey'abakungu ne Kabaka n'abaami. Eyo busuuti jjubba yagisigaza. Kati mu mbeera eya bulijjo Omuzungu n'amuggyako ekkooti n'agiteeka ku kkanzu. Kaakati era lwakuba mu biseera bino byebitono naye entalabuusi ne zino enkuufira ezino ezirukirwa e Zanzibar ne Pemba, era abakungu Kabaka yennyini n'abakungu be n'abaami nga bazitikkira. Yadde ennaku zino baziraba ng'ensiraamu ennyo, ndaba ab'ennaku zino emitwe giba myereere, naye bali basaapolo Kaggwa bw'oba ojjukira ne Kabaka Dawudi kyo ng'enkufiira ezo entalabuusi ezo. Ate ye Ssekabaka Muteesa ow'Olubereberye okusinziira ku J.S. Kasirye Mbaterega ku Namulondo y'e Buganda, yennyini yayiga n'okuzeerukira ezo entalabuusi baziyitanga nti enkofiira ez'amaaso. Era Muteesa n'ayiga nnyo Oluwarabu n'Oluswayiri, ennimi zennyini okuzoogera n'okuzisoma n'okuziwandiika. Kaakati kikye mbadde ngezaako gansa Omuganda ekkanzu we yagikopa ku Mwarabu, ayina naye bye yakolamu ebibye n'agitereeza n'agistandardizinga, ebirala n'abijja ku Muzungu. Eyo neebanga ye national dress ey'omusajja. Katono nnyo ng'okyali awo. Tulaba omusisita. Omusisita ayambala omukyala ne yeebikkirira. Sibe basisita. Ne yeebikkirira ng'omukyala Omusiraamu. Ennyambala eyo bo bagijjawo. Ekyomusisita nno kinyuma kubanga eri Masaka tubayita babiikira. Ababiikira kiva mu Luwarabu bikira embeerera. Biikira Maaliya kitegeeza nti Maliyamu embeerera. Kaakati lumu omugenzi Abu Mayanja. Linda katono ntwala mpola. Biikira Maliya embeerera eya Maliya. Maliya embeerera. Era omugenzi Abu Mayanja lumu saba omugenzi Abu Mayanja yembeerera mu Luwarabu essebo ndooza ne mu Luswayiri. Genda maaso. Omugenzi Abu Mayanja lumu yali alina waabuulirira n'agamba nti muwase abaana bikira muwase embeerera. Ye omuwandiisi wa fitina w'amawulire n'ajja munno n'agamba nti yagenda nti mwe Abasiraamu mugende muwase ababiikira. Mu ntalo z'eddiini ze twavaamu omukulembeze ow'ebyobufuzi okuvaamu statement eyenkanidde awo kyali kireeta obuzibu bungi.
era ndowooza yabakuba mu mbuga ne bamwetondera naye ababiikira banona ennyambala Mariyamu nnyina wa Yesu nnyina wa Nabbi Isa bwe yayambalanga ennyambala eyo eya Middle East ku ludda olw'abagoberezi ba Kristo mpozi ne bannaffe abasodokisi be bokka abaasigala nga bambala nga Mariyamu bwe yayambalanga oba ku sayidi eyaffe nga shariya bwegamba ku sayidi eyaabwe kiringa bwe kityo naye kye mbadde njagala okumala nakyo Sebuku kino ekyekkanzu nti omuntu ali mu kusaala ennakasero ndooza mu 88 kati Sheikh Jamiru mukulu n'asitula omusajja ali ayogera ku kanzu ey'omuleera naye kanzu ey'omuleera mugimanyi n'asitula omusajja Haji Mirimu yali musuubuzi mukukutibwe Nakasero ne mu muzikiti naga ekanzu y'omuleera mugirabye naga n'ekanzu y'omuleera eyo ngikyawa nnyo kubanga kitange yajambalanga nnyo kwega nti olw'okuba kitaawe ye teyali musiraamu Jamiru n'alabika ng'ekanzu yagikyawa n'agwa mu ttuluba ly'abali abalala nga bali bwe twagambye abaakondeminga embugo nti za kisamize kati n'ono n'ekkanzu n'agirabira nga etali nsiraamu so nga mu butuufu ekkanzu eyo nki ekkanzu eyo nsiraamu naye Ssebo maliza njagala kudda erisaali ng'otonagenda osaa gye nabadde ku duhuri ku lwokubiri ennakasero seeka omu yadde asomesa topika olw'okuba sibeerawo buli lunaku olumu sibimanyi naye nendaba nga yadde yeesembezanga okukomola abakazi bwe kusaanidde nga nabbi bwe yakusomesa era n'agamba tebakomolera ddala naye balina akasusu ke bajjako baseeka baffe ate ekirungi mubeera nabo wano ku salaamu tusomese ebintu ebirelevanti kakati seeka ow'amawulire n'aba nga nze bwe nabaddewo naddeyo n'akuba omutwe nti seeka yagambye abasiraamu b'omu Uganda bakomole abaana abawala kiyinza kukomawo baganda bange tugende n'ebigenda kasita biba nga tebikontana n'emisingi gy'abasiraamu. Omulabi waffe owa programu eno programu eyitibwa Manya Bino tuyigiramu bingi era nga bw'owulidde njagala mu dakiika ezisembayo tetulina nnyingi nnyo sajirwamu lwaki olowooza ennyambala eno ey'ekiwarabu yakoppebwa tutunuulidde bakabaka abakulembeze traditional leaders bagikoppa ne basigala n'enkofiira ababiikira mwe muŋŋaanye nti bikira ate bw'okyogedde ne kisimulukuka mangu kuba mbadde nkimanyi naye nga nkiyisaako bikira omuntu embeerera nti ababiikira oli agamba nti biikira Mariya nti oyo mbeerera kati abakyala abasisita ennyambala bagitwa olowooza lwaki ennyambala y'ekiwarabu esigaddewo paka leero nesigala ng'ekyagenda mu maaso nga y'amaanyi era ng'eyagalwa baali bambala ekisooka ne baggumira ekyokubiri etteeka bwe lyejja ery'abakyala okwebikira teryaliwo emabega ne nabbi yabalina nga tebalina kwebikira bwe lijja naga nti n'abakyala bonna abatuusi bakole ki bebikkire olwayo olaba boarding schools z'abasiraamu ezimu zibikkira n'abawala abaana bato primary abatannaba kuwagala basajja kitegeeza nti abantu abo balina kubeera na bitira era ndowooza abasisita baba beebikkiridde bwatyo omuntu asanze omusisita eyeebikkiridde n'omukyala eyeebikkiridde tamusiiya nga bw'asiiya ali mu mini wakiri agamba newaba si hajati newaba wakugendayo atya approach tebanga eya bulijjo ne bw'osanga omusisita respect gy'omuwa ate yanjawulo engeri gyakola ki gyayambaddemu kati n'omulabira mu kiti ekyo nti abo bo balina endagaano yaabwe ey'obutafumbirwa ey'obutukola ki kyova olaba nti abasiraamu omusiraamu muwala we ng'akulize yebikulako bbanga zze kumwanjula nga gendayo yambala emmini nakirabako ewaseekazi we yasomesa nnyo obusiraamu nga ye bino ebyakatemba tabyagala ate twogerete omwogezi era bamuwa sente z'omwogezi n'agamba wano yamuwa emitwalo 5 muwala we njagala ogula omwogezi namuga wano ayogerera miliyoni n'agimuwa omuwala naga ompita musiru nakukoza okutuusa wano nga soogera sijja mumugula nja kweyogerera era
n'ayita omwana we yamala okujja mu ngoye z'empawo nagaddayo yambala mini n'ayambala mini namuga omulabi wotasiimye yogera woba osiimye n'omuwala naye n'asiima ayogera amahale so kitegeeza nti bino ebya mini na biki birina sitaani gwe bireeta mu bantu oba ekikemo nekiba nga ekyambalo ky'omukyala kugumira omusajja naye alina engeri gyagumiramu engeri gyaba akoze eki gyaba ayagadde era batunuulira omukyala omwami nga asibye empale ekeeno wansi baga yawe talina magezi naye naye aba ayambadde so tulina ekintu kibayita mu Lungereza decent ti enyambala ekuwa decency ekuwa ekitiibwa okusinziira ku society n'ekintu kyokola ki kyobeeramu nolaba nti seeka ayambadde kanzu ataddeko ekooti ayongeddeko nejjuba ate oyo naye aba mu kategule ki yanjawulo gyebamutwaliramu ngaera bwolaba fwaza enyambala ya fwaza yanjawulo nti yenna gumira n'ayambala okusinziira ku bo bwebakikola ki ate ebyo si byosanga eno mwanze nwamu kiki ebyo osangayo abali half naked nga bazinabute si byosanga ekalamujja newankubadde nga kati batandise okukola ki okuvaayo ne mu America bw'otuuka nga tugeze mu Seattle eyo eri Red Indians nabe ennyambala yaabwe teyawukana yabakalamujja ndowooza bebaaleka emabega ne batakulaakulana osanga nti newabazimba kalina ziba zambaawo sula waggulu naye ng'ali mu mbaawo wano mu Uganda alabako embaawo azisulamu ng'ayagadde waggulu gundi jeno mukwano gwa jeno Kasiri eggwanga salinnya amadaana agenda sweyo mu tent ne zibeerawo n'abasirikale naye ekyo kyayagala omusirikale ennyambala gy'ayambala buli muntu akola fashion naye nga ekikulu omulamu guli mu kubunyisa mubiri okugyako ebifo ebiteebereka bibatu naye mu Busiraamu kyemaliriza nakyo nti engoye zonna ziba ntukuvu okugyako nga gwozoonoonye ebizoonoona weebiri omwana yenna atandise okulya emmere walufuuyisaako oba olina okulwoza naye bwaba tagize oyisaawo amazzi booti negagenderaawo neluba nga lukyali ki nilwosayiramu bwe lutyo so kitegeeza nti ennyambala eno tugenda tweyongera okugimodernizinga okusinziira ku society naye nga yaliwo n'akakete kayite lugoyi n'abayambalanga ensujju oba ekikoola ky'omuti eyo yali embeera y'ebiseera ebyo naye nako kwali kwambala awo tugenda okutandikira sebo obugambo bw'osembya nga tumala obugambo bw'ensembyayo njaga kutegeeza abasiraamu bannaffe nti Umar bin Khattab yayinkira emyaka erina leeti yagamba nabbi yatusomesa buli kintu kyonna okutuusa ne bwe yatuyigiriza okuyisa ewuzi mu mpiso nawulidde President Museveni ng'agamba nti abakazi bagezi nnyo bamanyi n'okuyisa ewuzi mu mpiso no teri musajja musiru atasobola kuyisa ewuzi mu mpiso so yatusomesebwa dda era ndowooza abantu bayongere kuyiga buyizi nti yadde twogedde ku nnyambala mu Busiraamu ate mulimu amateeka gamu nti oba oyambala tandika na mukono gwa ddyo saati oyambala nga totandika na mukono gwa kkono bw'ozijjamu ate tandika na kono oba ogenda mu kaabuyonjo tandika na kono okuvaayo ddyo naye ekikulu ekirimu saba nnyo Katonda kukengeriza amajini amakazi n'amasajja agabeerayo kuba nabbi agala natonda abantu n'amajini mu abantu nga mbaagalawo kuneesiza bwonna atomera butomezo ojja kuvaayo omulabi waffe owa puroguramu eno manya bino njagala nkusibulire wano puroguramu eno ebeerawo mu buli ssaawa bweziti ku ssaawa ku lunaku olw'esande obeere bulungi Katonda batukumire ssebo salaamu waalaikum salaamu